Love ya Pastor Bugingo Kwesane Susan Makula buli lucha yeyongera okukula. UCC alagidde Spark TV okuyimiriza program yayo eya live wire Bunambiro. Ye Daniel Irish owa late date yegobye. Tukwanirizaako ku News Spark channel tukuletedde mangi olunaku olwaleero tula kalira wona wosinze okuba ntino olaba mawulire gaffe oli wabweru w'eggwanga oba oli mu ggwanga lya Uganda tukwebaza olw'okuba nti ofisawo akadde kwesa n'eddatawo okulaba amawulire gaffe. Teweerabira waliwo ka notification bell akaddaako kakoonako tu munnange baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Comment section nayo weeri akalike katukolera ddala bulungi like nga mukwano tubere nga tugenda mu maaso. Katutandike ne Pastor Aloysius Bugingo owakanani mukwano ye n'omwagalwa we Susan Makula laavu eri mubire bano bo simanyi obanga baneekyawa eyo mukwano katuveeyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission UCC kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kiragidde Spark TV okuyimiriza Bunambiro programu yayo eya live wire. Lwaki kubigambibwa nti bano balemereddwa okugoberera ekiragiro ekyabaweereddwa ekyokukyusa obudde bwa programu eno. UCC egamba nti ennaku z'omwezi nga 18 Oktoba yawandiikira emikutu gya TV egy'enjawulo ng'egiragira okuba nti no bakyusa programu zaayo ezeeyolekereramu ebintu eby'ekikulu azidde ku ssaawa 4 ez'ekiro kutuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya. Era nga kino kyalina okutandika ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Wabula TV endala zaagoberera ekiragiro kino naye baba Spark TV beefuula nti baali tebakiwulidde. N'ekyo baakola bambi aba Spark TV kwe kuwandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira UCC ennaku z'omwezi nga 2 Oktoba era nga babategeeza nti bo programu yaabwe eya live wire nga bwetalina tteeka lyemenya era ne bagenda mu maaso n'okuba nti no bagiteekayo mu budde bwennyini bwebeereramu ekitegeeza nti bano tebaakyusa. Okitegeera kakati nno munnange kino kyekyawaliriza UCC okuba nti no ebawandiikira nebalagira okuyimiriza programu eno. Yabalagidde okuba nti no bayimiriza programu eno okutuusa nga bakyusiza obudde bwa programu eno. Bwe bityo mukwano bwe biri. Eno nga tuvuddeyo omukozi wa radio ayitibwa Daniel Irish Kanyerezi Kyebandula ono nga akoledde Capital FM oba radio ya Capital ebbanga ddene munnange yavuddeyo n'abanga alekulira era ng'onabadde akola program eya late date. Okitegedde mukwano ono n'obubaka bw'okulekulira yabuyisizza ku Twitter account ye n'agamba nti okutandika ne 31st Oktoba lwe lugenda okuba nti no lwe lunaku lwe olusembayo okukola programu eno gy'akoledde ebbanga eriwerera ddala emyaka 7. Ono nno yasinga nnyo okumanyikibwa mu G200 awo. Ono nno nga yaliko mu Amalula family okitegedde mukwano naye nga ekyasinga okuba nti no kimuleetera ettutumu kwe kuba nti yavaayo nga mu comedy oba mu Amalula family nga abeera ageegenya eyali omusomi w'amawulire Bale Francis. Wabula ono akoledde emikutu egy'enjawulo egiwerako wabula nga avaayo ng'avuddeyo mu bubi ng'avuddeyo mu bubi lwakuba nti abadde n'omukisa nti abantu oba media houses ez'enjawulo zibadde zimulwanira. Amawulire agatali malungi waliwo akabenje akagudde mu mabira. Kigambibwa nti abantu abakakakasibwa nti be bafiiridde mu kabenje kano bawerera ddala 3 nenga poliisi ereese ebyuma okusala emmotoka nga bw'olaba bye bifaananyi mukwano keeko akabenje akagudde sayidi zaawo mu mabira. Twongere okusabira families z'abantu bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno.
mawulire amalala agatali malungi kkooti esazizaamu okulondebwa kwa munnakibiina kya National Unity Platform Joyce Baagala Ntwatwa nga ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mityana nga kino okiddiridde Minisita Judith Nabakooba okwekubira enduulu mu kkooti nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya. Ne bwe baseerabidde ate Judith Nabakooba yali avuddeyo n'agamba nti ebya kkooti abivuddeko. Anyway, munnange ono yeekubira enduulu mu kkooti nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya era nti kano kaalimu emivuyo. Kakati nno kkooti eragidde okulonda kubeere nga kuddibwamu ge gamawulire agatali malungi. Ekirala ne mu judgment balawyers bagenda bannyonnyola nti judge asinzidde ku kyokugamba nti akalu kaddibwemu. Nze siri mweraliikirivu, seewuunyiza bino bye Mukama ayogedde eddoboozi ly'Emityana livuddeyo, tuli bawanguzi era neebaza Katonda. Bwete betambudde mukwano badde mulabi mulungi katukwagalize weekend ennungi tuwerabira okunyiga ka notification bell comment section mukwano nayo weeri ekulindiridde oteekawo ka comment ko ate era tewerabira okuba nti no olikinga n'okuba nti osubscribinga eri gwe ate nabakubeera nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno beera bulungi weeraba Mukama akutuwere omukisa.